kati ebizimbe bino ebitwawula tebitujjaako bwa Luganda. Toyinza gamba nti Munnayuganda ali e Kenya si Munnayuganda. Kubanga ye lwaki abeera e Kenya? Lwaki tabeera mu Uganda? Obwa busiru. Kati eggwe alowooza nti ekkanisa Uganda yonna ey'obukadde erina kusabira wammwe muyina ettaka lyenkanawa. Nga ne Kanani. Nga sensasi yabalanga tuli kumpi mu 13%. Simanyi makanisa amalala g'abalokole naye ge mmanyiiko amatono. Kanani yalina ettaka eddene mu Kampala. Eka tubale 9. Naye olaba tetusobola kukuŋŋaanya abantu bakuŋŋaanya ku 31st mu Kampala mukka. Buli wamu wabaye buli wamu ate nga wajjudde nga Kanani erina 9 acres ejjudde egenzeeko abantu. N'owulya bakuŋŋaanidde Kololo, n'owulya bali simanyi wankulu, bali Nambooli, bayirudda wano, nga buli church va ku bisaawe nga buli church erimu abantu. Kati stupidity ebisaawe nabyo bijjudde ate ne church nazo zijjudde. Kati obusiru bw'omuntu kwe kulowooza nti ennyanja erina ojja mu bbinika. Abantu abamu beetaaga, Pawulo yagamba Abagalatiya mu ani yabaloga? Abasirusiru ani yabaloga? Bagalatiya 3. Mwasookera mu mwoyo kati muli mu mubiri. Beebo be bana balokole baali mu mwoyo ba mwoyo kati ba mubiri batandise entalo. Omwoyo teyeesosola bw'olaba okusosolegana kuze manya nti oyingidde mu mubiri. Ekkanisa za njawulo, one Christ. Kyova olaba era bw'aba ayogera ku birabo agamba different gifts, one spirit. Different parts, one body. Kati zino parts zino ng'okugulu, mukono, biki byonna byonna ye kanisa gye tulimu ng'oggyeko ebirabo. So tuli abantu nga bannyumba emu mu bisenge by'enjawulo. Agamba bw'ati Bakolinse ekisookeso lya 12 okuva ku nnyiriri lwokuna. Naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu. Awo omusumba we tubadde tunoonyaawo nga tonnagenda mu birabo. Tulina zonna tuziyita kkanisa. But it is one Christ. Mbuulira ku balokole nga waliwo abulira Kristo ataafiira ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira n'addayo mu ggulu era agenda kudda nga ya mulokole nga ndala. So it is the same Christ.